Ruto yaliko ne Odinga mu 2007 kiba kyababba Ruto yali n'Odinga aze kusepereza Mwami Museveni awagira Odinga okufuna ekifo ky'obwa ssentebe bwa African Union zayowa nti ebyobufuzi teriyo olabe wankalakalira. Odinga ayina ekizimbe mu Kenya ekiri worth billions $7 ekya Odinga Foundation awali offices ze billions $7 billion oba million billions $7. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Okola kyatendo nnyo nnyini ddala mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti otwekuumirako agaliwo gwe mukutu kwe tuli era kwe tugenda maaso n'okubeera ensonga ne tugenda maaso n'okuba nti tuzitembeeta mu buufu obumu oba bulala wabula buli woba ogenze maaso n'okuba nga otulaba ky'olina okukola kyagenda maaso n'okuba nti olikinga video ekyo kigiyamba okuba nti yeetambula mu buufu obumu oba bulala ate era woba olina ky'oteesa n'okiteeka mu comment section. Abasiddi omusunsuzi linnya lyange mu buufu obwo olunaku olwaleero omukulu gwe ndi naye lwe lunaku olusookedde ddala okulabikako ku mukutu guno but n'endala nnyingi za kugenda maaso n'okuba nti zibaawo ezinaafaanagana eno oba ezinaakira ku eno so tugenda kuba nti tumutegeera ajja kutweyanjulira ate era tumwanirize mbufu obufaananako bwe butyo. Buuza ku mulabi omubuulire gwani gwagenda maaso n'okuba nti alaba olunaku olusookedde ddala ku lw'endala ennyingi ezinajja. Aneeyaziza nnyo muganda wange Abbas. Kakati erinnya nze Munyegenyo Samuel nzaalwa Mityana mu ssaza ly'e Ssingo mu ggombolola y'e Bulera Namutamba naye nga mpangaalira saidi z'e Makindye mu kibuga Kampala. Ova mu Hollywood ye Uganda omanyi bagamba Makindye ye Hollywood ye Uganda ebyamasanyu byonna gye bigenda maaso n'okufubutuka n'abasanyusa bonna era gye bagenda maaso bawangaalira. So omukulu Munyegenyo gwe ndi naye musajja agoberera nnyo ensonga eza current affairs history n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo ebigenda maaso n'okuba nti bitambula si ggwanga Uganda lyokka Semazinga Africa ate n'okutwaliza awamu bweru waayo mu buufu obufaananako bwe butyo. So ensonga tatera kubanga aziraba mu butono wabula aziraba mu bugazi era agenda maaso n'okuba nti yekkaanya nnyo biba bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Essaawa zino ekintu ekigenda maaso n'okuba nti kitambula kyembeera eri e Kenya abo twagendere maaso n'okulaba nti abeekalakaasi ne ku parliament bagenze maaso n'okuba nti batuuka waliwo instrument of power oba ekimu ku bintu ebiraga amaanyi ga parliament nakyo twalabyeko abaana nga bakiwuba nga kyakuzannyisa wonna tujja kutuukawo era otunyonnyole kitegeeza ki ekyo si wewokka ebizimbe ebimu byagenze maaso n'okuba nti biteekerwa omuliro ng'ovudde ne ku sayidi awo nalabyeko MP w'Emmolo amanyiddwa nga Kuria Kimani amaka ge gagenze maaso n'okuba nga gasalibwako abeekalakaasi. Twalodde no tulowooza nti bintu bya kusaaga paka amasasi ne ku nnyama we gatandise okuba nga gavuga emabega wali jasi abantu badde nga ne poliisi bagituukako naye kati wakyali mboozi na poliisi. Tuyiseemu by'obadde ogenda maaso n'okuba nti wekkaanya bitandika bitya kyekigenda maaso ali e Uganda alina okweraliikirira oba tebitukwatako just tubirengerera eri. Kaakati nsooka okwebaza abalabi baffe mwebale nnyo kutugoberera mu subscribing mu liking tulabeke nga omulimu guno ogw'okusomesa gutambula ne gubanga gutuuka ku muntu oli awo omuntu awansi asembayo. Kakati ensonga za Kenya ombuuziza nti Munnayuganda asaanye yeeraliikirire. Ekituufu kiri nti Munnayuganda asaanye yeeraliikirire lwa nsonga nti Kenya gwe mutima gwa East Africa. Nti bw'otunuulira amawanga nga Uganda wano we tuli ewaffe Rwanda Burundi amawanga ago gali landlocked country mu lulimi Oluganda ge mawanga agatalina mwalo tetulina mwalo awagobera ebintu we bituukira
kakati Uganda ne Kenya, Uganda Kenya Rwanda okusinga aba abasatu nti wesanga nti ebintu byaffe bina bitukozesa ne Burundi biyita ku mwalo gwe Kenya ogwe Mombasa. Kitegeeza ki nti Kenya bwetabanguka kitegeeza nti ebintu byaffe bye twaodalinga baganda baffe basuubula Japan motoka biki tebijja kusobola kutuuka Uganda kubanga amatwale bye mwe biyita okuva e Mombasa okutuuka e Kampala ge matwale ate abeekalakaasi mwe basinga amaanyi kwegamba okugeza nti bw'otunula Busia ku border nti eri saza Busia county saza ly'abasajja bajaluwo ffe betuyita abajaluwo naye nga babayita baluwo esaza ero basajja beekalakaasi mu byafaayo byabwe nga bwe tugenda okulaba bw'onoova Busia ojja kugenda Kisumu basajja beekalakaasi awo wava Raila Odinga awo wava obamanyi basajja beekalakaasi kakati bwogenda nodda mu Nakuru eri mixed up nti erimu abasajja abakikuyu erimu n'abasajja abakalenjini naye olwokuba nti okwekalakaasa kuno kwa ggwanga lyonna nti otunula nti n'abantu abakalenjini ab'eggwanga lya pulezidenti wa Kenya Mwami Ruto nti nabo beekalakaasa kitegeeza ne mu Nakuru okwekalakaasa kungi naye ng'ate eryo lyekkuba erireeta ebintu byaffe bw'oyingira Nairobi ate awo kijjobi kubanga okwekalakaasa gye kwakola ki gye kwatandikira bw'ofuluma Nairobi n'ogenda Machakos awo wonna wabi abantu beekalakaasa yingira Voi Taita Taveta kwegamba paka Mombasa ago gonna maanyi g'abeekalakaasi kubanga ebbanga lyonna okwekalakaasa okubaddewo kubanga kubadde kubeera nnyo kwa byabufuzi okwekalakaasa kubadde kubeera nnyo kwa amaanyi mu masaza ago agalimu amaanyi ga Odinga kubanga ebbanga lyonna Odinga zenga yeekalakaasa olw'ebyobufuzi kakati ekifaananyi ekinene ku kwekalakaasa lwaki kiki ekyaviiriddeko bannansi ba Kenya okwekalakaasa bannansi ba Kenya eggwanga lino erya Kenya ggwanga erijjudde bamusaayi muto ngaffe bwe tuli wano ku seeti nti okwekalakaasa kuno abeekalakaasi bano bagenze ne beeyita ba Generation Z Generation Z be bantu abazaalibwa wakati wa 1995 ne 2009 kitegeeza abavubuka bano bamusaayi muto balina amaanyi mangi ate era bwe nkuzaako emabega katono nti okwekalakaasa kuno okubadde Kenya ggwanga ly'abasajja balwanyi ebbanga lyonna nti bw'otunula ne independence yaabwe mu 1956 independence yaabwe tebaagibawa buwi ngaffe Uganda abasajja abazungu batukana bagati batulowooleza tubawe beetaaga okwefuga independence ya Kenya yalwanirwa bulwanirwa obwetwaze bwabwe nga bw'otunula nti abasajja bano baakola rebellion yayitibwa Maumawu abaasomako ku history oyo Maumawu mwagitegeerako ba General China ba Dedan Kimathi ba Mzee Jomo Kenyatta balwanirira independence ya Kenya so omutima ogw'obulwanyi mu bana Kenya gwava dda guli musaayi guli generation eddako kati okusomozebwa okuliwo kuli nti amawanga okufaanaganako ne Uganda Uganda naffe abantu abasinga obungi ofisenti baabaza abantu bajja kutubuulira naye era ojja genda okulaba nti abantu abasinga obungi mu Uganda wano nabo bali mugwa mu Generation Z be bantu abo baazaalibwa 1995 paka eno okudda eno gye tuli wakati wa 2009 ne 1995 kakati abantu abo bawulira nga bayina amaanyi aga owuninga kati obutafaanagana kuona amawanga agamu gesijja kugamba nti nja gatambaala nnyo nti democracy Kenya abantu balina obuyinza ku ggwanga lyabwe bafiringa entitled nti lino eggwanga lyaki lyaffe tulina obuyinza ku buli kikolebwa mu ggwanga kyekyaleesereenya nti ebyobufuzi bino bizibu ebyobufuzi waliyo kye bayita olulimi olusaba akalulu waliyo n'olulimi olukulembera kakati Abanakenya bano abavubuka baatabula ebintu ebyo bibiri baatabula olulimi olusaba akalulu ku lulimi olukulembera eggwanga omunabyabufuzi anti balina olaba ekyo kyoga nti olulimi olusaba akalulu ffe tuba tukimanyi nti byotugamba byogenda otukola kakati munaye mu bukulembeze ebintu bizibu bwembanga kanchi kugereze nga oyogereza omukazi nti bwoba oyogereza omukazi osuubiza bingi ne byotajja kukola nenga gwe omutima gwo kimanyi
nti omukazi ono bwe mala omufuna ebyo bimu sijja kubikola. Kakati Ruto bwe yali ajja batafaanagana n'abantu abamu bamuyise mafiya. Ruto si mafiya. Ruto yamanya nsobola ntya ogonza emitima gy'abaana Kenya ng'okimanyi bulungi nti Kenya eggwanga erisinga obunene abantu abasinga obungi babayita basajja Bakikuyu. Beba Uhuru Kenyatta eyali amaze okukyankalana nani ne Ruto eyali omumyuka we. Kakati yanoonya message esobola okugonza emitima gy'abaana Kenya n'abagamba atya yeyo bottom up approach nti nze nja kutunuulira omuntu wa wansi asembayo mutuuse wa bwentandikirako paka mutwala waggulu. Kakati kyamukolera kubanga Kenya tubabadde n'ebyobufuzi nti munnaabwe balina ba kingmaker ekyali nnyo Uganda. Uganda ba kingmaker tetubalina nnyo nti abamu batunuuliranga si bya kingmaker ne Kenya nti tunnyonnyoleko kingmaker yatya nti kankoleze nti ebyobufuzi by'e Kenya biri ku mawanga. Ebyobufuzi by'e Kenya bwe bisinziira ku mawanga nti bw'otuuka mu Bajaluwo baba kyayogedde tewabaawo kiddibwamu baba yerayira Amolo Odinga. Kakati bw'otuuka mu Bakikuyu ebiseera ebyo baalinamu omutabani waabwe Uhuru Kenyatta. Uhuru yali amala buli kimuwa mu Bakikuyu. Bw'otunula mu Bakalenjini nga nabo balina mutabani waabwe Ruto nga balina ne Gideon Moi mutabani w'omugenzi eyaliko president Daniel Arap Moi. Naye abo baali babiri nga balwanira amaanyi who is kingmaker ani babeno. Ruto n'asinza Gideon. Naye ekyo bw'otunulira neno mu Baluya ba Kalonzo Musyoka gyali eyo kwegamba ab'ebyobufuzi bya Kenya bizze nga bitambula b'ebityo byaba kingmaker kitaliwa wano mu Uganda. Kitali waffe wano Uganda. Kakati Ruto bwe yatunulira nti kingmaker w'Abakikuyu amuvuddemu yanoonya message. Kyova nawe bwe nkuzayo emabega katono Ruto bwe yali alonda deputy president we yanoonya omusajja Omukikuyu Rigathi Gachagua. Abasinga temwakimanya teriyo gavumenti Kenya ebaddewo nga terimu Mukikuyu tebakikuyimba. Olina okubalansingamuko kubanga Abakikuyu obeetaaga be basinga obuki mu ggwanga ekyo obeera okimanyi ne baddirirwa Abaluya lwakuba nti bumubeera ne Uganda bamumwerabira mulowooza nti Abajaluwo be baddirira Abakikuyu. Olwokuba muwulira Odinga erinnya lye lireekaana nnyo si kituufu. Odinga bakwata kyakusatu Abaluwo mu bungi Kenya. Bakalenjini Baluto be baddirira obungi. Naye kakati bwe yamanya eyafuna Rigathi Gachagua mu Kikuyu munabe naye Rigathi teyali w'amaanyi nnyo. Just yagala balancing up boat. Yagala kubalansinga boat kubanga buli banga bamukuba. Nga ne bannange omwana wammwe yani ye deputy president. Lwaki mugamba nti kiki nanoonya message endala eyo etagetinga abavubuka bayitanga ba hustlers mu mugendo gwabwe. Ne banne bwe banoonyanga akalulu bawatangula baani bayitanga ba hustlers nation naye n'okukuzaayo emabega. Kwegamba ebyobufuzi bizibu nti era oba abaddugavu twerabira nti Ruto wadde yeyita hasira simanyi oba ekigambo hasira bamanyi abantu ekitegeeza hasira ye muntu omupambanyi. Ndi Ruto oyo omusajja yali wa ghetto nnyo yali musajja ekituufu ali ku ground naye Ruto bw'otunula omukulu ogwo gw'ebyobufuzi wajja avudde Ruto yaliko ne Odinga mu 2007 kiba kyababba Ruto yali n'Odinga. Sure. Ruto zenga abeera mu byobufuzi bya Kenya tiyegudde bugwi. Era Ruto kyakola akitegeera. Ruto si mwavu. Naye baali bamuyita mwana wa mwavu nnyo kaana kamba. Kati abantu kakati gwe oyinza okugamba abantu nti wetangula mwavu. Oyinza okugamba abantu nti wetangula mwavu. Speaker wa Parliament ya Kenya. Oyinza okugamba abantu nti wetangula mwavu. Azze atambulira mu byobufuzi. Nga mwali omwo. Naye message eno abantu bote batunuulira nnyo muntu batunuulira nnyo message gyaleese. Era bonga bongoba bwe bubagamba ti olaba Uhuru awagidde Odinga kwamunaye baana babaki baana bababedde kigambo bakyalulimi kyekyo kimanyi baana bababedde indeed baana bababedde. Odinga taata wa Raila Amolo Odinga yali musajja mugagga nnyo era Odinga alina ekizimbe mu Kenya ekiri worth billions $7 ekya Odinga Foundation awali office ze
billion nsambu eza dola billion kati oba million billions nsanvu eza dola Odinga musajja mugagga nnyo noyo Uhuru basajja bagagga nnyo balina square miles ez'ettaka z'otomanyi muwende Kenya awo kakati Ruto nagezaako okusiga ekyo ekifaananyi kyabo basajja balina buli kamu ndi munnammwe sendi munnammwe mukole eki bambi nabo baamukola ki baamuterawo emikono ebiri ne bamwaniriza ebintu bizibu balowooza nti olulimi lwe yakozesanga asaba obululu okukozesako emabega katono nti bw'otuna nti Ruto yali kumbiranye nnyo n'Odinga nga ku ssaawa yakakati balinnya mu kimu ovulise nti babadde kuwano ku faamu ya Mwami Museveni ekisozi nga bazze kuseperereza Mwami Museveni awagira Odinga okufuna ekifo ky'obwa ssentebe bwa African Union. Ekyo kikuzaayowa nti ebyobufuzi teriyo olabe wankalakalira permanent enemy tewali obijjukira Odinga agamba banzibye ngenda kwekalakasa naye munnange ate balinnya mu kimu kati kakati indeed kati abantu ne batandika okwebuuza abantu bewakuba nti bagagga nnyo ate kakati oteetera nabo enkwatagano evuddewa musajja gwe walowooza kati kankulage naye ekirala nti ovesati nali ngoberera omusajja MP w'ekira Mwami Semuju yagamba nti bafuutu soja mukole omulimu ng'ayogera ku bannaffe bana abeene Makerere Kavule nti mukole omulimu naye tebabalimba nti mu gavumenti bajja kugamba nti no balonde fuutu soja gundi yavuma nnyo ku social media kabamuwa bwa minisita bwa information baleke omuntu ayina obugivu mwekyo mwe mubeerawo naye mulaka mukola nga ndogoyi bwe zimala okulima bwe bakungula emaali etundibwa mu baba wabikuta kakati beyasuubiza okuba nti bagenda kuba inclusive mu gavumenti bagenda kubeeramu b'amaanyi abavubuka bano kubanga ne Ruto si mukadde nnyo Ruto era naye akyali muvubuka wadde asusse emyaka gy'ekivubuka 35 naye akyalina embavu kakati balowooza nnyo nti agenda kuleesembeza nnyo abavubuka wa mu gavumenti ye bagenda okulaba baleese bawetangula okiraba ekasega kyaggwa omusajja mukulu musajja bano Odinga bwe bagira baabo ku faamu ya Mwami Museveni baabo wanti kakati ekisinza okumala eggobe mu kibya Ruto akimanyi bulungi nti Kenya erina amabanja mangi ekyo kubanga ne mu gavumenti gye yalimu nga deputy president ya Uhuru Kenyatta yali akimanyi ebizibu bye baalina nga Kenya nti Kenya yeewola esente n'esukka ku komo World Bank lyewa omuntu amagezi nti tugeze nti nze nandibadde nkuwa amagezi nga ti abaasa okusinziira ku busobozi bwo wandibadde tosukka mitwalo 10 kati World Bank ekkomo lyayo kuga nti omuntu eggwanga lyandibadde lyewola naye tasukka bitundu 5 ebya budget yaabwe naye eggwanga yasalituka okubanga ku ebitundu 5 sina kirungi kubituuka paka naye tewandi bisusse kati Kenya eri ku bitundu 68 kitegeeza ki Ruto ng'eyasuubiza okuddabula ebyenfuna bya Kenya alina okusala amagezi kubanga yabasuubiza emirimu nkendeza nti ebbanja liri ate naffe ne tubeera nga tulaninga Ruto kiki yayiiya ne baga nti tusobola okwogeza emisolo ku bintu ebimu tusobola okuleizinga gapu gye baagala okuziba ya billions 2 mu miliyoni 7 eza dola lwotalo lwe baliko baagala bakole ki baleke kwewola sente ezo babere nga basobola ozikuŋŋaanya within their country mukuleeta ebyo byonna bakola ebbago ly'etteeka bongeza omusolo ku buto bongeza omusolo ku ŋŋano kugamba bayongeza emisolo ku bintu ebikolebwa mu ggwanga n'ebintu ebikola ki ebiyingizibwa mu ggwanga ekyasinga okusajjula embeera nti abasajja bano ne bateekawo n'omusolo ku bwannannyini bw'emmotoka nti buli mwaka omuntu alina emmotoka mu Kenya alina okusasulanga ebitundu 2.5 ku buli 2.5 of the value of that car kugamba kisinga emmotoka eyo ebezitowa miliyoni 10 olina okukwata ebitundu 2.5 ebya miliyoni 10
nga buli Ozisasule buli mwaka mwaka. olina okubiwaayo mu gavumenti basobole okuziba eddibu lino eryokwewola naye nga yeerabidde nti Bannakenya abasinga obungi fine Kenya gwanga gagga era yina abasajja bannaggwa dda tosobola kubageraganya ku Uganda kuba abatambuleko ko ne bagendako Kenya basobola okunjulira nze ndowooza wiiki nga 3 emabega nabaddeko Kenya eyo naye Abannakenya bano abavubuka bangi beeyiya ngera bulaba wano e Uganda nti omuntu afunyeyo akasente ke n'agulayo akamotoka asobola okulyamu ku swaga kubanga eswaga teriri wano wokka ne Kenya eswaga gyeriri kakati gwe omuntu omugamba omuntu oyo nga n'emmotoka agisuza mu paakingi teyagikolwa kuba nti yali agisobola swaga teyina nnyo gundi nsonga girlfriend wa muvugemu biki abalala bavuga Uber ngera bw'obiraba e Uganda si be bafuna banoonya kigulira magala ddiba kakati gwe bw'obateekako omusolo naye nga ekyejo emirimu egisinga kikuge kati tuna kusiika capati bw'oyongeza omusolo ku ŋŋano ne buto baki abasinga okusiika capati si bavubuka ne bw'otunula wano era neeri bwe kiri kitegeeza oyagala kujja bakuga kikati gundi watugamba nti ffe bamu ate kati otujja mu bizinensi kati ate otunyika batuyongeza bali ab'ebizimbe kubanga e Kenya bayina real estate business ffe wano Uganda twagikoppa nnyo Kenya naye tenaba kufuuka y'amaanyi nga bweri Kenya nti ffe Kenya ffe wano Uganda tukyazimba ennyumba zaffe zino ezaffe bamufuna mpola naye Kenya it's a very big business eya real estate nti omuntu azimba ennyumba nga 3 mu estate ye za bupangisa flat self contained apartments ng'alina kugamba buli ekyetagisa mu nnyumba ze zokikola ki mwekiri abo abantu aba billionaires bano bakugamba lwaki totakisinga abo lwaki ffe bonyigiriza bamuntu wa wansi kubanga mmwe olwokuba bizinesi zammwe lwekyo tika omusolo ku mafuta g'ennyonyi kubanga Kenya okuba n'ennyonyi kya bulijjo bayirawe Kenya kuba n'ennyonyi kya bulijjo kya bulijjo nnyo nnyo ku bantu babeera n'ennyonyi odingawo ezo ennyonyi egibuziwera 6 helikopita ng'omuntu abo ne baluto baazirina before okujja mu byobufuzi tewabalaba nga banoonya obululu babunoonyeza mu helikopita baligati gakyaggwa era lwaki okwekalakaasa kuno kwasobodde okulanda mangu e Nairobi alimu nnyo abavubuka bangi kuza emabega nti sensasi ya Kenya yasembayo okubala abantu okwasembayo kwaliwo mu 2019 okufaanaganako naffe nabo babala abantu buluvannyuma lw'emyaka 10 naye statistics zaalaga nti abantu ebitundu 80 ku buli 100 bavubuka bakawansi emyaka 35 80% plus ze miliyoni nga 35 ku miliyoni 47,556 eziri e Kenya ziri miliyoni 3 mu ezo z'abavubuka kati abavubuka nga bw'okimanyi kituli munda muli nti ffe abavubuka mugana mawanga agakyakula kuba ne Kenya ekyali mu ggwanga erikyakula wadde esukkulumyekoko ku mawanga nga Uganda ga Rwanda naye era naye ekyakula twettanira nnyo ebibuga kubanga tusuubira nti ewali ki greener pastures enkulaakulana yaffe tugisuubirira mu biki mu bibuga kakati kyova olaba okwekalakaasa kuno kati Kenya ekirala kyeyina ekitali ku Uganda nti e Kenya osanga ekibuga kati kugamba ngewaffe nze Mityana gye nsaalwa nti nga Mityana kibuga kinene tewetaaga kivamu kujja Kampala kati bibuga ebyo nga byenkugambyeko nti bwetunula ekibuga nga Kisumu bw'oba oyise wansi ng'ogenda e Kenya n'otuuka e Kisumu oyinza olowooza otuuse e Nairobi enfaanana y'ekisumu oyinza olowooza oli Nairobi infrastructures enguudo nungi kati batuli Nairobi kumbe olugendo lwakatandika ekisumu olugendo lwakatandika oyingira Nakuru olowooza nti kiraka tuyingire Nairobi kakati ebibuga bingi Machakosi Eldoret Wabaluto that is Hussein Gissu kugamba osanga nti abantu abavubuka bali mu ebyo ebitundu kyovulaba okwekalakaasa kumaamira nnyo kwangu okutambula kubanga luyiira nti we Nairobi bwakoleeza abe Machakosi balufuna abawana Nakuru Nakuru bwe bakolera baleeta ekisumu abe Nakuru bwe bavaawo ne bakasuka Eldoret kugamba ekintu ne kitambula ani alinga omutwe eyakuma mu kino omuliro okubeera nti abantu bano beekalakaasa ani eyali omutwe mu kukuma ekintu kakati no munnange ekyenjawulo ku luno nga okwekalakaasa kwonna bwekubadde kubeerawo e Kenya kubadde nga kubeera ne baliida kubanga bw'otunula okwekalakaasa kwa 1990
kwe kwatumibwa sabasaba oyinza okuba wali okuwuliddeko e Kenya okwekalakaasa okwo kwalina baliida omwali nga ba Shikuku, ba Olengo, ba Martha Karua, ba Kenneth Matiba, bali baliida nti okwekalakaasa ngabo otunula okwa 2007 nti Baruto, Bahuru against Mwai Kibaki, munnange ku luno okwekalakaasa tekwabadde na liida. Kubanga ebintu bino byabadde era nabadde ndaba TikTok omwalo omu okuva Eldoret ng'agamba nti yabadde agezako ebigambo yabyogedde mu Luswayiri naye yabadde agezako okutegeeza nti bulijjo Odinga okitukolera kati ku luno kaffe tukikole kubanga kati tulinga abakusasula era tonnalabayo munabyabufuzi mugundiivu yenna avaayo okugamba nti ndi mu kwekalakaasa kuno. Kwekalakaasa kw'abantu abanyigirizibwa kubanga ebintu biri etteeka lino linyigiriza omuwejjere ate Ruto gwe yagamba nti akola ki akolerera etteeka lino likuba oyo omuwejjere yennyini kaakati banabyabufuzi ebintu bizibu nti ojja kusanga n'abanabyabufuzi ab'opposition bangi bakiwagidde kubanga ekituufu bakimanyi nti okukulembera kyanjawulo n'okusaba akalulu nti eggwanga lirina okusigala nga lita munnabyabufuzi yasobola otegeera embeera Ruto mwali munnabyabufuzi agitegeera sobola banabadde nsomako ku page ya mukyala Martha Karua eyali deputy president running mate Odinga mu Azimio Martha yagaye nti yetajja kujoyininga kwekalakaasa okwo ayina ensonga akimanyi oyo Martha ekimuyisa Iron Lady mwekalakaase kyo teri atakimanyi Kenya bati atudde n'abalaabalamu akimanyi Ruto kyaliko nti ne bwe yandibadde ye yatuddewo ekyo yandikikoze kubanga otunula nkugambye nti Kenya yasukka dda eri mu bitundu 68 kakati mutuzizza tutya tuzironge down ebbanja lino tuyina kwekwatakwata nga bannansi kyogamba Ruto byakola abikolera bantu bano ali muyamba bo omuntu bwakirabira bwakuba tooki wano okumpi ayinza okugamba tayamba baki bantu naye ate bwokuba tooki ewala Ruto asobola okuba ayamba bantu ba bulijjo lwa nsonga nti Kenya ekoze projects nyingi nga sente zijja mukola ki mukwewola kitwale nti nasinga enju yange ne bampa sente nsobola okukulaakulanya akaprojekti kange nina wali awalala wabula singa abasajja bano abazungu babagaba looni zino zibaako obukwakkulizo era banoonya nnyo wa sente zaabwe wezinaakola ki wezinaaviirayo mwagala kubanga bino biraba bino ebyokuga nti Entebbe Express bagisolooza e Kampala munene Kenya Nairobi Express esolozebwa bagisolooza okuwaayo kubanga sente zino ezakola kino zakola ki zeewolwa zirina okuddizibwayo gye zakola ki kakati Ruto ekirooto kye kiri nti twagala tutuuka ekiseera nga Kenya tedipendinga nnyo ku mabanja na bugabirizi bwa buyambi twagala Kenya etuuke nga ddala esajja kulidde ddala wano mu East Africa wano ng'esobola okwemalira ku bintu ebimu kubanga tekisonse Kenya nti nno amawanga geewola munnange n'amawanga amalala agakula ga UAE mwe gye muyita Dubai nayo zeewolako naye balina okuzuula tusobodde tutya okuyimirirawo naye nga tetuli ku mabanja mangi okwewola oyinza obutakwewala eggwanga nalinza obuteewala kwewola n'Amerika ebangi bomunnange yeewola naye olina okubanga kyeweewoze tekyafekitinga ekonomi nti singa oli akubanja abaako kakolawo akatiisa tekirina ngeri gye kinaakuba eggwanga kati Kenya beri mu bitundu 68 gwe kitwale nti China yabawola ezakola standard gauge railway okuva Nairobi ogende Mombasa yekyanze twagala sente zaffe zigenda vaawo kitegeeza standard gauge railway bagitutta abachina bagenda tanka gisolooza Ruto yetooki gyakuba akuba mu maaso nti abasajja bano abachina bazibu abasajja bano abatuwola sente bazibu kakati bw'atunulamu n'aga nti tukoze tutya kubanga omukulembeze yenna gw'obeera think tank y'eggwanga gw'olowoleze ki
nti twerabawo mu myaka 10 maaso kubanga Ruto alina okulembera eggwanga eri emyaka 10 Mukama bwali bamusaasira Mukama bwali akonkagaseeko ate bebasinga obungi ate bebekyanzi naye ate mune kati kankusese nti okwekalakasa okuli e Kenya waliwo mukwano gwange nawuliraga nti kuyinza okuviiramu okusula gavumenti munanga ate kale gye kwatandika nga bwolaba bino ebibadde wano e Uganda nti mpuuga milioni 5 simanya exhibition kimanya Twitter biki munene Kenya byatandikira ku TikTok bali ku social media vibe okulinyira ddala nga tuveeyo tugende ku kkubo ofulisenti nga 18 nga 18 ne bayingira Nairobi streets kakakininga ekyokusaaga ekyenjawulo ekyankanzeemu eggulo ebbanga lyonna message ebadde eweebwa ebadde tegoba Ruto ebadde egoba tteeka abasajja baneteeka finance bill munange ekyo nawulidde message endala ti Ruto must go ngambwai ate anti awayinza obaawo kuzizika kakati ekyomukisa omulungi ekiriwo Ruto kyalina tebanabyabufuzi n'abooludda oluvuganya tebannabuukira wabula tekimugalantinga nti tebalibuukira banabyabufuzi b'e Kenya bazibu balinga nkuba banabyabufuzi bonna bazibu ayinza okukuga nti Martha Karua yagenda nti tisujja kujoyininga Karua buyinza okyenkya ng'ali ku street n'akyambala awo kiba kikyuseemu kiba kikyuse ddala kubanga bw'olaba Martha Karua ku street kitegeera Odinga ali mabegaawo aba ali mabegaawo nga naye ajja naye kikyali ekirungi kyobola nti babeekalakasa okuva nga 18 mpaka eggulu nduuza lwe bakubi ku masasi ne batta ku bantu kibadde tekinnabaamu nnyo kutta bantu nga n'amagye tegavaayo poliisi yeegera ne beegoba ne beekuba obuyinja kwegamba kwegamba vaibulu yasuuseemu olutambi lwakyuseemu ejjo okuva ejjo etteeka bwe lyayisiddwa ya parliament nga tulaba abaana kati ejjo ebyobufuzi birina engeri gye byakyuseemu mu ndabika e Kenya kubanga kugenda natandisa okulya ku message egamba nti Ruto must go era Ruto yavuddeyo mangu ekiro nayogerako eri eggwanga n'asaasira bannakenya bafiiriddwa abaana baabwe n'agumya ne bannakenya ti security yalagidde amagye ebitongole byonna ebikuumaddembe enyigire naye ng'alabika nga atali lwedde kuzzaayo etteeka eryo alinga ali okay with everything. Ruto bwe yalabikako mu kusaba kwa Sunday ewedde Ruto yagamba nti kaalabe engeri gy'ayinza okugenda bakyuseemu ko ku bwayiro obumu obuli mu tteeka naye kakati obuzibu obuliwo nti finance minister we n'amugamba nti etteeka tulikyusa naye gwe omanyi impact gye kirina ku budget omukisa Ruto gwabadde akyalina gwe gw'okuba nti banabyabufuzi tebannabuukira nnyo kintu kino naye banabyabufuzi they are opportunist bantu abalaba amangu awali omukisa ne bayingirawo tekikwewuunyisa nga gye tweyongedde era Ruto statement gye yakoze oga nti he has ordered all the security agencies in Kenya to come and intervene in this situation kyabadde kitegeeza nti Ruto yeekengedde. Is it that deep? Goyinza okukirabanga nti kino kiri wano ogenda okulaba abantu bano nga balina abantu olusi abali emabega goyinza nga tonnamulaba gwotolaba kakati nga kyabuvunaanyizibwa ekintu kino okikube ng'obudde bukyali weetegeke kuba oyinza okyongerayo wiiki ejja ogenda okulya ng'Odinga akyusizza olulimi Ruto byamaze okukola statement Uhuru Kenyatta yavuddeyo naye n'afulumya ekiwandiiko ku mbeera eri e Kenya agamba ki nti abakulembeze statement ye yabadde messaging erimu egamba nti abakulembeze mulina okitegeera nti obukulembeze kyambalo ye nga yaliko omukulembeze wa Kenya aga nti mmanyi dynamics Ruto ebintu byayitamu mbimanyi kuba naye naliko omuki wabula olina okubanga otadde okutu wansi ng'owuliriza abantu eno kye bakola ki kyeboogera kitegeeza nti olw'okuba nti gwe think tank y'eggwanga nti tolina kugenda kuwuliriza abantu bano munnaka ate ebintu bijja waliwo ekintu kiga nti waliwo kye bayita blessing in disguise omukisa oba mu mbeera eyo enzibu muyinza obaamu omukisa guliwa eri Uhuru
Uhuru wano alinawo omukisa okukola ki gulose n'obuuza Uhuru bwe baali bajja mu Jubilee Alliance ajjukira yasooka kuba Jubilee Alliance nga tenafuuka Jubilee Party bali ne munywanyi waani Ruto bakoze ekibiina Jubilee Party tutuuse tutambudde Uhuru amalako ekisanja tuyingira 2022 nga batabuse era mu kalulu aka 2022 Uhuru jjukira yavaayo kyere n'awagira Odinga nga gwayagaliza omukulembeze Uhuru yalagira bachukuyu banne nti nze turwalinga behind this guy ne bagaana ne bamuzira nedda awo tetujja kugoberera wadde ebintu nebijja bize byetolole ebintu bizibu of recent waliwo nabyabufuzi abagenda ne betondera maama wa Uhuru mukyala Kenyatta akyaliyo maama Angina bagenda ne betondera kati mutusonyiwe tetwakola ki tetwamanya mwatugamba ne tetwakola ki tetwawulira kakati Uhuru omukisa guliwa nti bwe bamunyooma ne balonda Ruto kale ekiseera abalageti mundabye nabagamba nabbi kitegeeza ekibiina Ruto bwaddukamu n'agenda eri mu Kenya Kwanza bakoze Kenya Kwanza era ne banywanyiibe kakati afunye omukisa oguga nti abantu bano bagenda okudda mu Jubilee Uhuru we bamuleka kyokora bere yavuddeyo mangu n'ekiwandiiko kwabadde asirise aseketerera musajja alina okumuseketerera nenga kyaga yetamanyi kigenda mu maaso kakati andi mu byobufuzi ndagga nti mu byobufuzi Uhuru akimanyi bulungi singa naye abadde mu position eyo kati mu byobufuzi ate era y'omuku yaleka ensonga nga nakugambye ziyebayeba banabyabufuzi gye buva ne gye bulaga bantu abanoonya awali omukisa amangu they are opportunist tagala mmanya birala nzirukamuko katono ngendeke South Africa bw'oba jjukira embiranye yaliwo wakati wa Julius Malema ne ono omusajja omugundi Yakobo Zuma baali kumbiranye ne Malema era Zuma yagoba Malema mu ANC South Africa yamugoba naye of recent nga bamaze okuba akalulu weeks nga 2 emabega Malema yagambye yetalina buzibu nakukolagana kubanga n'okulisayininga kwa Zuma South Africa abo Malema nga bamuvuma bw'ajja mu parliament okwogerakera eggwanga Malema n'awalampepeesa ne banne ne bambala zeproni ng'ez'abafumbi kwegamba ne bakola effujjo yonna nemu n'ebyobufuzi bizibu bitanensi eyo yonna eyaliwo wakati waabwe bwe tuvudde mu kulonda ANC eremereddwa okuweza ebitundu Zuma yeekandaza akoze ekibiina ekiki eky'ebyobufuzi South Africa awangudde ebifo byeyawangula akendezeza ku luba ANC agambye era tasobola kuteesa na ANC kola gavumenti ya mukago naga naye ate mune nsobola okukola ne Malema naye nga sikoze nayo amafooti opportunist okirabye sisobola kukola na basajja ba ANC naye nsobola okukola nani naye nga Malema yamuliisa akakanja Zuma yakabirako ne mu parliament ye South Africa nga yeewuunya omwana mulinanga ate yamukuza mutabani we mu byobufuzi ninamwefuulira kakati bana byabufuzi bwe batwe bafaanana nti omuntu asobola okubaga ekituufu akimanyi naye kakati kibiina kyange nkiddizaawo engulu nzira ku Uhuru kya eno chance eze kibiina engulu tewunye nkyo okulaba Uhuru ku street azegenda zanya amapeesa ge ga byabufuzi eze kibiina kyengulu kubanga ayinza okuba guno omuntu teyafrontinga presidential candidate but this time round ayinza okuba ayagala aleeta omuntu ayinza okuba ayagala oleeta omuntu kuba yetakyadda ayinza okuba ayina gwayagala gwine musajja weeyo amuzimba kakati alaba opportunity ezza Jubilee Party waggulu amuleeterawo n'atandika okukiwomamu omutwe kugambye Uhuru asobola okugenda ku street kubanga era yo omulaba tayogera na ku nkolagana ya Ruto n'Odinga tajoogerako kuba Odinga wadde munywanyiwe
anengeri okuba alina obutakkaanya bwe ne Ruto Alina anengeri gyaddamu ebbali kati kikwewunyisa okutuuka okulaba Ruto nga musajja we Uhuru azze ku street ate amukole ki ebyo byonna nga bigenda mu maaso ng'okulowooza ku nsonga nga bw'ogenze maaso n'okuba nti oziraba gye buvuddeko baasuuzasuuzaako nga batandise okulaga okwemulugunya balina bye baasuuzasuuzaako mu bbaga eryo ebyagenda ne batereezatereeza mu buntuntu bwe butyo naye era ebisinga ne bikola ki ne bisigala olowooza bwe balemezaamu waliwo ekisobola okukyuka mu finance biru nga n'okuyita yamaze okuyita infact kati tteeka erijjudde lisobola terinafuuka kubanga omukulembeze tanalisayininga alina ennaku 14 naye gwe wamutunuulidde asobola obutateekako mukono Ruto kakati sinjaga nti tasobola kukulizaayo kubanga alina omukisa gwonna ogusobola oddiza mu palamenti obudde abuyina naye ekyo kigenda kujja okuva olwaleero yo yaweze ne bayisa buli kimu okusinziira abamagye be yayise abamilitale bonna be yayise security agencies okujja okumuyambako kukakkanya embeera eri Kenya kijja kusinziira progress yayo eri etya kubanga ekintu kino kibadde kyangu solovinga luli naye nkugambye ejja amaloboozi gaatandise okukyuka abaana ke bayingiddeko mu palamenti ne bakwatako ko ne ku muggo gwa sipiika batandise okwerabanga abasobola ne gavumenti ogisuula abateesa abapya tuzze ffe kati abaana bano batandise okufunamu omutima ogwetinaye tusobola kugikasuka eri kubanga gye byatandikira tebalina kirowoozo kyonna ti ebya gavumenti bagisuula bagambanga zireeta birala buli ekituukawo kikuwa ekiddako kati amaanyi ge bakozesezza okustominga palamenti sigaha bulijjo kyobola Ruto yadduse mangu n'ayita abamutasa bamuyambe ng'obudde bukyali magye gajje gakiyingiremu kuba amanyi ekitegeeza ate palamenti bagisitobinga abaana batandika okubeera nga bateeseza eri wagye baddako si state house y'okuteesa kugenda abeera wakati naye kakati ekyo ekyokuga nti okuteesa kwa palamenti kakati palamenti balina okugiddaabiriza mu mateeka sipiika akkirizibwa okutuuza palamenti wonna waayagala mu tenti oba tenti oba ayinza n'okugenda ewakaawe nawaga mujje tuteese kasita ekifo ekyakiyisa kola munekkiriza newera nti bannange ekifo tukigazeetinze kati nga parliament batuula ne bateesa it's not about the building andi ogwo omugga abaana gwe babbye bademba okutereka amaanyi gali mumuggo omuggo bademba okutereka naye bali weesa omulala naye ebintu bizibu nti abaana amaanyi ge bakozesezza okuyingira palamenti ekirowoozo ekiddako bajja kwagala kuyingira state house ojolabira kakibooko evuga kati eyaddala kati ebintu bizibu nagambye bannakenya balina omutima omulwanyi ekintu ekyo kibali nnyo mu bo kibakuliramu kibazaalirwamu gw'omanya ensitani yabaddewo nga bayingira palamenti naye baatidde paka ne bamenya obusajja ne babusinza bayingira bintu bya palamenti babyokeza bayonoonye buli kimu kye baagala kakati ekyo kikulaga kyoba Ruto yayise mangu it was a message gye baadde basindikira Ruto ne wooli tujja tusobola okutuukawo kubanga palamenti babaddeyo abo babakiise bayiseewo abasajja MP bayiseewo okudduka bwe baba bazimba ebifo ng'ebyo bateekako escape routes omuntu wasobola okuyita n'adduka ne bwe ba state house kyo kye weebuuzangako lwaki erina emiryango mingi bwe mufunza guno omukulembeze ayita wali n'adduka ne palamenti ne bwe baya Uganda eyo eriko obukubo obw'emmanju eyo nti singa mu mwekyanga tusobola okuyita wano wa kati oba batunudde batya nga babaga nti ebisajja bibyo bijja mudduke ekirala ekiri e Kenya waliyo kye bayita mu bitongole ebikuumaddembe birina kye biyita professionalism lwaki byolesa obukugu mu nkola yabyo ey'emirimu nti pulezidenti abeerawo e Kenya naye talina buyinza bwankomeredde
ku bibeerawo mu bitongole ogani zikolera ddala organize Kenya zikola nti mu kulonda IGP owe Kenya president si yalonda Kenya baleeta omuntu titugeze ti mukulu Munyegenyo ne mwami Abbas babatuuzaawo emirundi egisinga batera nnyo bikolera wali ku uhuru ku it's called kifo kiri awo Nairobi kinvudde mutwe erinnya lyakyo bakola vetting it's like a hall bajja ne batuuza abantu abasobodde okujja okubaawo tebajja kusobola bonna naye baopeninga abaze ne bakola ki ne babaawo buli muntu ne bamwogerako kyoyabba nnyente oyo mubbi wa bumyu oyo muli wanguzi muganda wange ne bw'oba ofootya pulezidenti kye bakola bamutwalira linnya kusayininga ayisa ky'abantu kye basazeewo byawedde dda erinnya abantu bamala okuliveetinga nga litwalibwa mu paalamenti basigazaaga abiri ne bagakubaganyako ebirowoozo omuntu agenda otutuuka eri ng'oledde akimanyi omulimu agukola ki alina obatalina obutafaanaganako na mu bitundu ebimu eby'ensi eno nti omuntu nsobola okuba nga ndi wano ne bankubira akasimu tugwa IGP agakawunga ne tugayiwa gudi Gilbert Bukenya yali ayogera nti okumanya nti bamulonze kuba vice president mbu yali wakawe ne mukyala wakawunga ezisawa nga 12 batudde mu ne bamukubira akasimu nti eno kyenge gwe vice president kamukakaza nga tova wooli katukuleetere tuleeta emmotoka tuleeta kiki wooli wennyini nti ndi waka katujje ow'ekitiibwa katujje ne bagenda okuvaawo omusajja n'afuna ebituba yafuluma na Bugombe Kenya si bwe kiri biralamu Kenya biralamu nnyo nno president aveeri process bannansi beesigaliza obuyinza obwinfluensinga ani abakulembera okuwumbawumbako okwo ku nsonga ezze Kenya ebigenda mu maaso naki kyolowooza naki bannayuganda balina kulowooza ki era ensonga bagitreatinge batya nga bwegenda mu maaso n'okuba nti etambula bannayuganda kye tulina kyokka okukola tulina kusaba Katonda embeera eri Kenya ereme kulandaga nnyo basobole okuba nga batuula ne bakola ki ensonga eno ne bagitaasa nga obudde bukyali kubanga bw'oba ojjukira ebyaliwo mu 2007 bwe baatabuka ne balwanagana feeno amafuta gaalinya buli kimu kubanga okwakisesinga kitegeeza tuba tulina ebintu binona Dar es Salaam gye tulina obbiisa Tanzania naye wala nnyo wane Kenya kwe kumpi olina kwekoloobya kuyita eno tulina kusaba Katonda abantu bano abawe emitima egikkakkana bakitegeere nti eggwanga terisaanawo nkya eggwanga lyabwe bonna bateeseganye bano abanyigiriza bali emisolo bakakati munaye toyinza kwongeza musolo ne kubuna obugoye bw'abakyalo bubayamba si kya buntu ebimu babireke nze kati kankusese nze nali ndowooza bwa bbeeyi wane Uganda lumu mba ku dduuka awo oli ajja akasaba tuba 13 ne muganze bayindowooza kali mutwalo omutwalo kiba kigenze wala ng'ate waliwo okuteesa nti zibeere na free bwe kyandibadde kubanga obuntu obwo n'omuntu wa wansi atalina sinyisiro ku myaka kasita abanga muvubuka ate nga mbeera ebeerawo wonna kitegeeza olina ekyo kitunulamu nga tonnaba kuwongeza naye ng'ate bali babataddeko omusolo kakati ekyo Ruto alina okutuula ne kabineeti ye ne baddamu ne balivising kuba akyalina omukisa okukomyawo etteeka mu paalamenti agulina nga pulezidenti kale awulala nalina okufunako ne tutakwatagana bulungi olwakaddeko n'akange Saudi Arabia yagenda maaso n'okuba nti announcing anti Saudi Arabia announced that it will cease using the US dollar for oil sales and will not renew its 50-year petrodollar agreement with the United States. Saudi Arabia yagenda maaso n'okulangirira nti ejja kulekeraawo okukozesa dola mu kutunda amafuta ate era nti tejjagenda maaso nakuba nti renewing contract ey'emyaka 5 eya petrodollar agreement gye yalina ne United States. Ekibuuzo
United States wogera maaso n'okuba nti okola kulangirira bwe kutyo nga Saudi Arabia n'okuba nti nno dola togenda gikozesa tekireeta obuzibu wakati awo tewaabeerewo okuubagana okw'amaanyi ennyo engeri gye kiri nti abasajja bali baagala superiority ya dola okusigala nga ezitowa kinene nnyo mu buufu obwo era ekirala ffeno tulina bwe tukosebwa ng'abasayidi eno kakati petrodollar agreement eyo yali ndagaano eyateekebwako emikono eggwanga lya America n'eggwanga lya Saudi Arabia. Endagaano eyo yateekebwako emikono mu mwaka ogwa 1974 ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga. Kakati endagaano eyo yagenderera ki ekyaleetera endagaano eyo okusayiningibwa mu 1973 waliwo endagaano eyo ekyagisayiningisa kwali kuteeka kkomo ku ekyali kiyitibwa Fero crisis. Waliwo akanyamberege mu byamafuta ag'ensi yonna. Kakati America eno eggwanga likyasinze ebyobusuubuzi mu nsi yonna ekitaliiko kubuusibwa era ly'eggwanga erikyasinze okufulumya amafuta ebbanga lyonna. Abamu balowooza nti Saudi Arabia si kituufu. Si Saudi eri mu kifo kyakubiri. Naye America ekola ki? Ekigiyambye eyina ssente esobola okusuubula amafuta esuubula kye bayita crude oil amafuta agatasengejjeddwa nga bw'atulira agafa ag'e Uganda nti bagenda galongooseza wa Tanzania ne America bw'ekola. America ebiseera ebyo amafuta gayo yagasuubulanga mu kyondo kya Buwarabu ekyo. Kakati kiki ekyatuukawo okuzaako emabega katono mu 1948 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano eggwanga lya Isirairi lyatondebwawo. Eggwanga eryo teryaliwo bw'obanga okimanyi. Kakati naye mu kutondawo eggwanga lya Isirairi America eno yawagira nnyo ekintu ekyo. Kiki kye yali ebala? America yagala nnyo okuba n'embega waayo mu kyondo. Jjukira Abayisirayiri si basiraamu ne beetondese mu kyondo kya Buwarabu baba baliraanye bonna basiraamu bo bali ate enkwatagana ntono nnyo n'abasajja ekyo Abamerika bakigenderera era bawagira nnyo okutonda eggwanga lya Isirayiri. Nakati abasajja bano kati n'abasajja omusajja ono mumulabye musajja nga muzibu n'atukkiriza batondemu eggwanga ly'Abakristu nga ffe tuli basajja basiraamu wano. Kakati munnange embeera neetambula ne basojjanga Isirayiri nga abasajja Abawarabu bwe bagisojja America ejja n'egiyamba biki. Kati mu 1960 amawanga gano gaatuula. Amawanga gano gaali 5: Saudi Arabia, Venezuela. Venezuela yo teri eyo naye yali ekwatagana nabo kubanga Venezuela erina amafuta mangi. Erina amafuta kati ono yali abafuna mu buufo. Kakati bo ne batulana nga batulina amafuta omusajja ono tusobola omukola ki? Kati abasajja bali Abawarabu that is Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait ne beegattibwako ne Venezuela ne bakola organization mu 1960 eyayitibwanga Organization of Petroleum Exporting Countries. Era bw'olaba amawanga ana ku go ga kyondo kya Buwarabu awo ekituufu Venezuela yekka yatali awo. Kakati embeera nejjanga etambula organization yaabwe ng'etambula leta bajoiningibwa abantu abalala bakata ba UAE United Arab Emirates yajjanga ne bajoininga bwekyo olwokuba nti bo balina amafuta. Kakati naye nga America yetambula ne munywanyi wa yaani Isirayiri. Kakati mu 1973 mu October Egypt nayo wadde eri mu Africa n'eri mu kyondo kya Buwarabu. Egypt ne Syria balumba Isirayiri mu kulwana ekyayitibwa Arabu Israel War. Oba abalala bagiyita abawandiisamu bagiyita October War. Kakati bwe babalumba America
kugambye okuva mu 1998 eri ejja yeega nti bano basajja baffe abalumba oba otulumbye America yalina okuyingira direct mu lutalo kutaasa munywanyi waayo tebamutta kati abasajja bano baga nti jukira oluvannyuma nga emyaka bwe gyetoola Egypt olwokuba naye inayo ku mafuta yajoyininga bali aba OPEC bwe kifunzibwa nti Organization of Petroleum Exporting Egypt ne Syria bajoyininga bali abasajja abawalabu be balumbyani Omuyisirayiri kakati America gwe baguza amafuta gaabwe aga nti omusajja mulumbye wabwerere ngena muwe ebyokulwanyisa yirwaneko talina buzibu kati bagamba omusajja gwe tuguza amafuta gaffe musuubuzi omusajja abadde ki kakati n'Abamerika basajja bagenda okuva edda nedda kiba kisiru ebintu naye bakola baba bibaze batuula wansi ne bapulaningira eggwanga lyabwe ne babala omuzannyo gwabwe ngeri gye gutambula kakati bwe batuuka bwe balumulumba kakati amawanga gano agali mu Organization of Petroleum Exporting Countries jukira agaba warabu ate America abatunuliza omudumu ne baga nti tukutadde omusajja tugenda kuddamu kumuguza amafuta geno gasubule walala ate nga nenga mu 1973 amafuta ga America gasinga obungi yagajjanga Iraq agasinga obungi yagajjanga Saudi Arabia ne Dirwanda bana abamusibira ekikookolo kyokka kati bebasibe ki ekikookolo kankoze ntya kakati America okuva edda nedda babeera basajja nga bayita mu state America balina omuntu gwe bayita state secretary abeera senior mu cabinet ya president abaliko yamuwabula yakola decision on behalf of the president ku lwa president ku nsonga ez'amawanga amalala gye bayita international policy yali musajja mugezi ebiseera ebyo omusajja oyo kyajja afe yafaana mu November wa mwaka guwedde nga 29 omusajja oyo baali bamuyita Henry Kissinger yali musajja mugezi naga nti tukoze tutya buzibu alumba Saudi bogerezeganye tikakati ti abasajja mukoze mutya kati ffe ekikulu kye twagala wadde ne Iraq tuba tujjayo amafuta gwe tukwetaaga osobola okufuuka wano kirimaanyi waba n'abalala jukira Saudi ali mu organization y'abali era founder member bamuga nti afe betukola endagaano naawe tujja kuwa ebyokulwanyisa tujja kuwa buli kimu bali obabulire ekidako bali obeerenga wadde weebali ni organization teyina maanyi oginafuyiza nga gwoli w'amaanyi nnyo ate tofuluma kubanga oli founder member era organization bwe yajja yetoola abamu abajoyininga nga baavaamu nga ba Angola bama ne bajoyininga kati ne baddukayo bali awo ba Mozambique bani bayingira ne badduka olwokuba nti Saudi omusajja yagenda n'agijjamu n'akolagana nayo ababakubye ekigwo omukulu yayita emabega wa mpuuga n'ayingira mu Nuuku kakati kyekyatuukibwako nti tukole endagaano nze nja kuwa ebyokulwanyisa nja kukuuma ku balabe bo akafuta nange nkwasaako njagala kafuta naye si bya bigambo abazungu basajja bagunjufu tebibeera mu bigambo biwandiikibwa era munnange mu 1974 abasajja bali baba bali awo nga Israel Saudi esayininze endagaano n'abasajja Abamerika nti abba amafuta gaabwe bajja gatundanga mu $1 kakati America abasajja bagezi gye buva ne gye bulaga endagaano yakolwa tujja kuwa ebyokulwanyisa ne sente zino ziraba kubanga amawanga amangi gagula amafuta e Saudi naddala no mu Africa tuganone Saudi ne tugagula kubanga eri mu America wala esente zo bumala ozifuna Saudi ateddayo nezinvestinga mu America kubanga amafuta gabaga kutunda muki mu $. kati America nabaga nti mujja kujja mugule era still amanyi gasigala ga America waliwo kye bayita bonds mu economy nti for example osobola okubanga Bank of Uganda esente ziringa ezijiggwako nekola bonds netereka sente mu bonds ekintu ekyo nkiwulira buulizi naye bonds kibanga si kyamaanyi nti oba kintu kikwatibwako ebanga ndagaano olupapula lusayiningibwa nti ngenda bawa sente zange muziteeke mu economy kumanze nzirina naye mujja kumpa amaki
amagoba mujja kumpanga amagoba mu bondizi zange kati America ng'ekimanyi amagoba era gafulumira mu ddoola kubanga bwe watunze amafuta go mu ddoola wazirese mu America n'ogula bonds okitegeera bwe waguze bonds America yamaliza yafunamu mu buli kimu kyonna zisigala sente ze zikola ebbanga lyetoolodde endagaano ya siding basi kyakukwefuula omukwano gubasaza mu kabu batambudde bizinesi etambula America ebuumiza ekonomi yaayo munayo okutuuka nga 8 omwezi guno anti endagaano webadde gwa siding mu gwa mukaaga kati kyekyaba bagudde okukola okusalawo kuno ekituufu endagaano yabadde eweddeko kobo tetujja kugiza kakati osobola obba n'omuntu for example nga mukola naye nemukola natukesanga alaba akuzeemu kiseera asajja kule ate mundeka nange nesajja kula kakati Saudi Arabia etandise okweraba mu mbeera yoga nti naye sisobola kwetengerera amafuta ngalina ate ekoze endagaano n'Abachina Abachina bano bayaaye basensedde amawanga mangi kati obwetaavu bw'Omumerika bukendeera naye obwetaavu bw'Omumerika ono tukyamwetaaga ekyokubi yatukinyeeko nnyo as a matter of fact buli wamu ddoola kubanga ne bw'oba oyingira Saudi ojja na ddoola ne bw'oba ogifuluma tosifuluma na sente zaabwe era ofuluma na ddoola kubanga bw'ona zituuse eno bajja kukudondola ate esigala ekyazitoera wano sente zaabwe nzibalekere wano ngende n'ez'Omumerika abasajja bano ekitegeeza omusaudi ayagala naye kwongera maanyi nusu ye currency ayagala gyongera maanyi naye akyagala nga bolaba n'Abachina bebaagala ozimba eyaabwe ng'Abajapani bebaagala yen ya Japan eri bagiyita simaya yuan ya China nga bolaba Abalasha bebaagala okuzimba rubo yaabwe kati buli omu kati amaanyi ayagala gateeka mu nsimbi ye omuntu bayinza okuga nti abasajja bano balina abawaga omulala waliwo omukago omulala oguliwo omukago ogwo jjukira abasajja bano Abamerika balina omukago gwabwe ogwa NATO ne bannaabo Russia yanoonya nayo abantu beeringa beefaanagana nabo nti wadde Russia nsi ekuze naye tukkirize nti America ekyaliwa waggulu nnyo kakati nabo kati nga ffe abanaku tetusobola kwekola mulimu naffe bakola ekibinja kyabwe akakundi kaabwe ke bayita BRICS akakundi ako kalimu eggwanga lya Brazil kalimu eggwanga lya Russia kalimu eggwanga lya India kalimu eggwanga lya China ne South Africa kakati nakugambye nayogedde ku OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries nga ba Iran y'omu kuba members kiki ekituukawo Iran ayingira mu buli invitation bagikola ki bagibawa nene kanti uficha tetunayingira tukyetegereza baadde bagala kusooka kutuka ku kino n'okwetegereza bagatwaga twetegereza ekintu kyammwe kiri kitya muyinza otutomeze ne tubuuka ku musajja oli ng'ate mmwe ekyammwe kidda wansi tugira bugizi ko bonti tukyetegereza ng'owumbawumbako temututomeza kakati Abamerika nage basajja bagezi gye bufaane gye bulaga kino baakimanya era baakisuubira abasajja bano bayinza obutaza ki ndagaano bujja ne bakyusa obuufu baganda bagamba enswa bwekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo by 1974 amafuta ga America agasinga obungi yagajjanga Saudi ne Iraq kati basinga gajja Canada na Mexico kubo bayise bamudduka koti sikuba Saudi ali mu kyakusatu abo ebitundu 7 ku buli 10 Canada ebe ebitundu 6 ezegeza ne wavaawo tebajja kukosebwa obaka bw'obusemba yakadde katukutte okirabye kakati abasajja bano ebintu ebyo babikoze eki babibaze babaze babala mu maaso bagati onajja tuliya wali as matter of fact ewe wala wane Canada kumpi ne Mexico tudde wano
okirabye kakati abasajja bano bwe bajja abazimba ebintu byabwe ate noono Saudi wadde endagaano tebagifuddeko begende ne bamukozesa endala ey'ebyokulwanyisa nti newankubadde eri toyagala gizza bujja naye kakati tulina okusigaza military bases zaffe eziri wano zirina okusigalawo osigala nga tukolagana mu byensubulagana bino ebirala naye ebyamafuta bwe bamugadduse mwe mumanyi naye ate wawe batutegera awalala nti wadde Saudi eyagala egatunde mu Russian ruble oba mu their riyal oba ki kwe Uganda oyina Russian ruble walogikuteko buli gyogenda otunda ekitegeeza dola erina okujja at play oyagala toyagala bagituzizika tekikyasoboka ezajja America tosobola bidduka tosobola kiringa bola abangereza bwe batutega olulimi lwabwe buli badde bali ne batuwodera lufuga toyinza kwewala dwogera kati n'Amerika batutega dola yaabwe buli wedda weeri bakibalya mu dola kyokanga tesi yesinga obuzito eyo gyolaba kuba omusajja saidi abawalabu abo balinayo ensimbi balinayo karensi yaabwe ngezitowa omutwalo mulamba gundi na Bahrain yesinga sente zitowa kyokanga omusajja alimu 3 pound British pound ojegeraganya naye ng'ate onaabafuga kakati abasajja bali strategic mu bintu byabwe bebakola akadde katukutte kakati ng'osiibula nga nsiibula nyinza bakubiriza kusabira mbeera eri Kenya kakane kubanga gyenekoma okweyongera ebintu wane Uganda bigenda kutabuka nnyo kubanga ebintu bingi tubiyisa Kenya n'obulamu bw'abantu obutatukomoka ffe ng'Abakristu tetwagala nnyo kulaba kuyiwa musaayi tusaba bannaffe abo abasobola okubatuukako kubanga nkimanyi wano mu Uganda gundi Sebamala MP Bukoto Central Masaka erwenga eyo Luto mukwano gwe ng'omuntu nkukubira omulanga bw'oba osobodde okutulaba yogerako ne mwami Luto omugambe babere bakakkamu n'abanatuka ku mwami Museveni basobola omugamba ayogere n'abasajja be bakakkane kubanga ffe abantu babulijjo ffe bannayuganda tugenda nnyigibwa nnyo nno n'okusinga sukaali ajja kulinnya buli kimu kubanga raw materials zonna zetukoza ziyitaawo njogera kubeebaza kutulaba mweyongera okutulaba tujja kwongera obbaweereza musiibe bulungi kale omukulu Munyegenyo erinnya eryo lijja kumpoomera nnyo erinnya eryo liri strong kubanga yajjajjange omukulu Munyegenyo gwe tubadde naye ng'agenda maaso n'okuba nti ensonga azigamba omusajja agoberera nnyo ebintu nga bwe bigenda maaso n'okuba nti bitambula si Uganda wokka Africa si yokka wabula n'okuba nga ofulumyeko n'otandulula ebigere wonna ewabeera ensonga yonna egenze maaso n'okuba nti etambula byabufuzi byabulamu n'ebintu byonna nga bwe bigenda maaso n'okuba nti bitambula mu sekita ey'obukulembeze mbuufobo abasidi omusunsuzi lyerinnya agaliwo omukutu kwe tuli yagala okutegeeza ku Urban Bar enesangibwa Namuŋoona atuuka ku Orthodox Church opposite we wali Urban Bar mbuufobo obabula bagamba nti buli naku ebeera pate ate Friday esembayo mu mwezi babeera n'ekibira mukwano gwange osaana oyitewo experience ndalamuko Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.